Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel yaffe. Olunaku lw'enjawulo tutunuulire ebibala ebyo biyitibwa strawberry. Ezo ziyitibwa strawberry. Strawberry ezo nno nnungi nnyo naddala ku ggwe omukyala. Naawe omwami nga tolina bulungi bwagazi, ng'omubiri gwo tegulina nnyonyogeze z'omukwano, bufuluutusi obwo bujja kuyamba bulungi nnyo. Strawberry singa onaaba obufunye n'obeera ng'obulyako, obwagazi bujja kukomawo bulungi nnyo mu mubiri gwo. Njogera ku ggwe tugeze omukyala nga tolina bulungi bwagazi, omwami akukwatako tomuwulira, kwegamba mukadde kali ak'omu kisenge, omwami singa atuuka okubeera ng'akukwatirira nga tolina ky'okyukako. Ebiseera ebisinga obeera tolina bwagazi, ennyonyogeze z'omukwano obeera tozirina. N'olwekyo strawberry ezo singa obeera ozifunye nga bw'obulaba, okusookera ddala strawberry oba osobola obusimbako ewaka ne kibeera nga kikuyambako. Bye bimu ebibala ebiyamba naddala ku mmwe abakyala bongera obwagazi mu mibiri gyammwe. Strawberry ezo bw'ozifuna n'ogattako enkomamawanga, n'ogattako ekitaffeeri, n'ogattako ensaali, enkenene, n'obeera ng'obiryako, biba bijja kukuyamba okwongera obwagazi mu mubiri gwo. Mukitegedde abakyala, gwe atalina bwagazi tunuulira nnyo strawberry ezo ze njagadde okubeera nga mbalaga. Bu strawberry obwo bw'obusimba nga kati nga bw'obulaba buubwo bwasimbiddwawo, bukula bulungi ate bwanguwa okussaako. Kati obwo butandise okussaako, bumulisizza, osobola okubeera ng'obusimbako ewakaawo n'obeera nga obulyako, oba osobola okubeera ng'obukubamu juyisi naddala ng'obadde obuwezezza. Bukubemu juyisi, oba obukubyemu juyisi teekamu amazzi matono. Mu juyisi oyo toteekamu ssukaali, beera ng'obunywerawo. Bw'oba obukubye juyisi bugenda kuyamba. Mukama wakuyamba n'obufuna nga bw'obulaba, n'ogattamu n'enkomamawanga, n'obikubira wamu n'obikubamu juyisi, n'obeera ng'obinywako. Bigenda kuyamba okwongera ennyonyogeze z'omukwano mu mubiri gwo. Beera ng'ozisimbako ewaka, zirinde zengere bulungi, obubeera bwengedde, beera ng'obulyako oba bukubemu juyisi, obeere ng'onywa ku juyisi oyo, obeere nga weekolako saaviisi ku nsonga eyo ey'obwagazi. Kambe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okunnyonnyola ku vidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 0778734 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel yaffe. Kye mbasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi. Mweraba.